Bisambi Bitereka. Since I started to be a comedian, I'm now reaching 50. I'm now 49 years. But since Pagamba bikono nze nkoze obwa comedy naye mu luwengezaako okusaba nze nasuulibwa oluwengezaako kwa ebintu byange binyuma nnyo byenkola okusanga omukazi alinga nze akola comedy n'okola ebintu n'ebisesa abantu ekyo kintu kinene naye ebikono bigenda kututta nakolanga wa Alex Muhangi ku platform because he's a big man. But now, even if you call the numbers of the comedians and whatever, they don't pick. Now I'm just there. Natenga the artist nzanya ne film. Nenga the comedian morungi nnyo, sorry, but I don't know where to go. Atenga I feel I have that whatever. Nazaliwa na cho echa comedy. But I'm just there. I feel like in comedy. But I'm just, even if you call any number that today, or there is something I want to perform, no one is speaking. But Sura, we are very old. Now, when will I go back and be young? I know. Hey, I don't know. Please, South African people, as you came, our honorable Magola, please help. I'm a comedian and I want to perform. And I'm a comedian. I don't know what to do. So please help me, help us. I'm another comedian. There is no other comedian now, I think, here. Like me, I'm the one. It seems like because they know I can. I'm just in Serena for the first time. Yeah. So yes, I want to copy on. So please help me. I'm a comedian. I want to perform. Why don't I perform when I have the passion? Thank you so much. Bambi. No, like she spoke her heart. Ayogedde okuva ku ntobo y'omutima gw'abadde nakkaaba era ate mujja ku kazindala adda ajja kkaaba. Akati njagala mwawule okwagala n'obusobozi. Ki ekirina okukulembera kinne kyakyo? Osooka kwagala. Bw'omala okwagala n'oweebwa omukisa n'olaga obusobozi. Yaperforminga kuko ku Bati Valley. Muhangi n'amuyita ne bamuwa ne show hype yonna kitegeeza baamuwa omukisa oba obusobozi butono. She speaks like aina obusobozi. Bangi abasobola bangi abalabanga tugwanidde kutuulawo nga oba bamwa time tono. Sometimes olumu abantu bakwaka chance katini. Bannaye andi abeetaaga emikisa mangi. Wetugenda mu auditions za stand up Uganda bakuwanga second ya satu to make them laugh. Era nga mwino proving anti you're funny. Tewetaaga lunaku to prove people that you're funny. You might need a second chance. But I think she has had more than two chances. But anyway, eyo ndowooza yange naye kyendowooza kiri kimu omanyi talent okula weetaaga okwetegeera amaanyi go wegali. Talent zonna kebe ne wano bino bitukola oyinza okutegeera amaanyi go wegakola ki wegali. Now the problem with that is teriemu nti gwe bw'otuukayo otandika okulowooza nti gwe weetuusizaayo oyina omumanya nti nsobola okwewandiikira. Woba osobola okwewandiikira kitiikinge nga teweerimba mulumu ng'oliyo wekka. Ekyokubiri byenkola success yange njiriko nze nganze oba to be successful nina kubanga nina gwenkola naye. Bw'oba okikiriza obanga success etambulira ku muntu akonako katiikinge. Kati kijja kuyamba okuhandolinga challenges n'abantu b'okola nabo. Abantu abamu mwawukana n'abantu ng'ensonga ebaawukanye kyamazima ntuufu naye ng'esobola okugonjoolwa.
naye gwe nosooka otunulira kano akasonga akagenda okubaawula nga tutunudde ogenda kubeerawo otya. Waliyo abantu nga ba artist balungi naye nga bamala muwandiikira n'omugamba kola ABCD era n'abiperforminga n'abiteekayo. Kati ye n'alowooza nti engeri gy'abadde akubibwa enduulu asobola n'obbikola ng'ali ki yekka. Ate ffe abakuba enduulu tetumanyi kikiri mabega. So kati nze kyendowooza Bisambi Bitereka ebbanga lyamazemu ati sooka weenoonye omanye kuba azannya bulungi era Bisambi bw'omugamba nti nno tugenda kukola kino ne kino ne kino ne kino ajja bikola bulungi. So nze ndowooza muzannyi mulungi naye ng'alina director emabega we. Bwe kituuka yo okubyewandiikira kiyinza okuba ttagali weekola ki weeva. Kati kijja leeta obugumiikiriza mu ye amanye nti kakali kitegeeza sisobola kulya ku 100% of my earnings. Kubanga buli waba tolina busobozi bwe sustaining ng'oli wekka kitegeeza tosobola kulya bitundu 10 ku 10 ku ssente z'ofunye. Olina okubeerako n'abayala. Olina abagenda okukufiidingirako kitegeeza yandibadde ali 10 ogenda maliriza oli 5. Kati mfuna obumativu n'ago g'okola ki g'ofuna. Era ebigambo bigenda eri mwenna abali eyo basima TV presenter bani nga tonnava ku show gy'oliko okugenda wala gye baagala okuyita wano wooli success ye eriwo lwaki. Kubanga ojja kugenda hafi bakujja wano nga bulijjo ebigambo by'oyogera producer wo yabikuwa. Otuuka eri bo baayita hafi balowooza okimala. Otuuka eri otangaale. Ate otandika okunenya nti baakuloga. Abantu abamu temuli baloge. Muli balalu. Just muli balalu temumanyi bye mukola. Kyendowooza. Kale kakati sirwero olukungaano lwabaddemu Minister Magola Honorable Magola lwe ekibiina kye yatonzeewo kye nabadde njogera kwali mu kusooka nga tuyingira akama Uganda Parliamentary Forum for Creative Industries. Wali obaddeko